wamaze interview yo yono ya Munu TV. Enteekateeka ze nnina za kulaba ntukolera wamu okuzimba sekita. Abayimbi bawa ba promote ekitiibwa, ba promoter bawa abayimbi ekitiibwa. President ebibadde bimulemye biki bibadde olaba byogenda otandika. Bibadde tebimulemye kubanga bali tafukanga president. Tulina federation. Okay. So kati tulina federation etandika leero wakakiiko kagenzeko leero. Twadde tulinayo bukulembeze bulala. Kali kakiiko akategeka okufuna federation mu makati awo yatukulembedde mwami Abtex n'atusuulawo. Nasola mu tawulo n'agenda n'ebe yagenda nabo. Abasigalawo ana ku bantu 46 abasigalawo 38 be bavuddemu guno omulimu ogukoze ki? Ogukoze federation. Tulina assembly yaffe. Simanyi oba mwami Balunya yabayitiddemu. Ajja kubayitiramu. So byebyo. Kati yo bagitani. Tagi. Owa tagi abaddewo. Owa tagi abaddewo. Omo watagi abaddewo mu yabaddewo era twakoze interview. Ogenda kukola interview za mirundi ebiri. Sikusobola sina bamungamba mwami ekyo. Mwami Rujja wakola TV Kirimanyi webale kuwagira entertainment. Leero nakolwa leero. Olunaku lwa leero tubadde mu kulonda bakama bange ba promoter okuli mwami Coxi okuli abalala bonna okuva mu Uganda yonna bagambye nti bampadde obuyinza nze president waabwe era ngenda kubakolera ate ngenda kulaba nti sikola nsobi kungoba kuba bagoba basayininga lunaku lumu sigini kya 29 president yali ona resigninga nadduka nagenda mu kibiina ekyafa mu 2014 so wana abasajja bagoba sojja kubakwata mpola. Kino kizze kityanga tubaye tunyina president kwe tumanyi. Resign. Ate kali kakiiko kakiseera kategeka federation okuwandiisa. Katwamaze okuwandiisa federation. Wichewe. Kati ngobo ino kuyita kama aba bakubinza bafe. So, mbani no kuyita bakama bangu kubayitamu bakama bangu ngano nobati mumanyi. Yo mulabye. Omulabye. Yakulira akensimbi Mwami Rubwa vice president abantu bafunye ebifo buli omagenda